Mu basunsudde Ssembabule mubaddemu omubaka w'essaza ly'Emiyaga Theodore Ssekikubongo n'akomyewo bwannamunigina Jet Tumwebaze azze mu ssaza lya Mawugula North. Diaz Moses ngono wa kibiina kya PFF naye azze mu Mawugula North. Twine John naye ng'azze mu Mawugula North ku bwannamunigina n'abalala. He is duly nominated as a candidate contest for election as Member of Parliament for Emiyaga constituency. Ssekikubo ategeeza nga bwakomyewo kuba ti akamyufu k'NRM kalimu emivuyo mingi. Kyenva neeyama mu maaso g'abantu bange nti nno nkomyewo gye muli ate mbakowoola mubeere bagumu obuwanguzi twabukutte dda kandi netubaasa nimbaasa obunyine kushakira abantu baitu nkasiseyo obutumwa bwabo. Jet Tumwebaze nga naye azze okuvuganya muto w'omukulembeze w'eggwanga Aine Kaguta Sodo mu ssaza lya Mawugula North agambye nti ekitundu ekyo kyetaaga omuntu nga ye asobola okuteesa mu paalamenti. Balina okusalawo basindike omuntu alina gaalubindi mu paalamenti oba basindike muzibe. Abanga ali independent ana namukwatako oba ana namugamba ekyo kyokoze kibi. Munnakibiina kya PFF Lyazi asibye abantu okumulonda ne Mary Wegumisa agambye nti akomyewo bwannamunigina olw'okuba akamyufu tekali mu bwenkanya. Nga njagala okutumbula ebyabalemu okutumbula kubanga otumbulya Mawugula North tuli balimi tuli balunzi. Gwe bwe bakubba ente ezo ne babba bubbi ne batwala towondera n'ozigoberera n'ozisuuza ababbi kuli kwali kubba kuli kwali kunyaga. Bwe gutyo bwe ne Bukomansimbi ng'abantu abawerera ku basunsudda ku bifo okuli Bukomansimbi North, Bukomansimbi South n'ekifo ky'omubaka omukyala. Bonna abasunsuddwa bawera kuwangula. Era ekituwa essuubi era tukakasa ddala nti teri leero kulemererwa. Twagala tugatte abantu bonna ku miramwa egiruma Bukomansimbi. Njagala okubeera nga tuyina ekitono ennyo nga kilogulaamu eyakase ng'egula emitwalo 3. Amakubo gabe malungi, addwaliro abeeya eddagala, amasomero gabe malungi. Twagala tulabe nti abantu basobola okufuna services ennungi. Tulina okulaba nga enguudo zaffe zibeera nnungi, abalimi batambuze ebintu byabwe, ebyobulimi obutale tibulabika. Bukomansimbi bakyusizza okulonda kwabwe nga kati balirwedde okulonda obusobozi. Ne Kalungu abaayo basunsuddwa okuli mu Kalungu East ne West n'ekifo ky'omubaka omukyala. Bonna balaze bye baagala okukola. Privilege y'amaanyi nnyo nti eddagala ngenda kufuba okulaba nga libeera mu ddwaliro. zize kutereeza ebyalima ababaddeyo. Kalungu okufuna omukulembeze agenda okwogera ebizibu ebiruma abatuuze. Kwe kulwanirira ebyo ebintu gavumenti byetuteerawo. Ndi value nze kyenwanirira kuteesa Kalungu egende waggulu. Bwe gutyo bwe n'ekyotera ng'okusunsula kutambudde bulungi. Ku basunsuddwa kuliko Dorothy Nyiga, Balojja Ayagala, Ekyekasaali, Minisita wa Microfinance Haruna Kyene Kasolo n'abalala. Eddoboozi lya bannakyotera ligenda kuba lituuka butereevu mu gavumenti nga kitwetoolodde. Era ngenda kukola obuweereza obwawamu. Ekisookera ddala kutumbula egy'obulimi oba economic yonna. Abalala beewandiisiddwa kuliko Fortunate Rose Nantongo ayagala ekifo ky'omubaka omukyala ow'ekyotera. Bingi bitasobodde kukola naye bingi bitukoze. Kyekinkomezzaawo nsaba omukisa omulala nsobole okutandikirawo enkomya ekisanja kino nsobole okwongera okuweereza bannakyotera mu mukwano mu bwesimbu. Akuli ebyokulonda Anita Ashaba aliko byayogedde. Tubasuubira okubeera ne national ID zaabwe nga zifaanagana ne documents zaabwe. Ne Rakai beewandiisizza nga mbazze kubaddeko omubaka wa Buyamba Semanga gy'aviira. Abalala kuliko Juliet Subi Kinyamatama nga bonna boogedde n'abalala bazze okuvuganya. So njagala okusaba bannabuyamba bonna nti tumaze okwewandiisa kati tuli ndi candidate omujjuvu. Nze nga Subi Kinyamatama siina manifesto yange kyekibiina ky'NRM. So ngenda mbasuubiza nti ngenda bakolera kubanga choice gye mwakola okulonda nze mwakola choice ekyasinze obulungi. Kati twolekedde eri abalonzi tubasaba bayongera okutuwa obudde n'okwongera okutuwa obuwagizi. Amasomero abasomesa mubalaba abasomesa ndi ticha munnammwe. Nze njo okutwala ebiruma abasomesa. Eri Antoni naye okusunsula kukomekerezeddwa ng'abantu 9 be basunsuddwa. Akuliddemu okusunsula eri Antonde Imon Tusime agambye nti olunaku olwokubiri omuwendo gw'ababaka abasunsuddwa gubadde mutono.
abantu twawandisizaako abantu bangi olwajjo naye leero tebadde ng'eyajjo. Babasunsudde okubadde Deborah Lwabogo ng'onaze ku bwannamunigina n'ejjole Kyogabire Bikondo nga naye azze ku lulwe balaze kwe bagenda okutandikira. Ninkyeriza kukagira President Museveni, ninkyeriza okuheereza abanyaryantonde. Maze okusunsulwa okwesimba oba okuyimirira ku ntebe omubaka omukyala ow'ekabuli.